Okusinziira ku kunoonyereza kwa minisitule ey'ebyobulamu, omwaka oguwedde abantu obukadde 11 be balwala omusujja gw'ensiri. Ku bano abantu 3542 tebasobola kusimattuka, ng'okusinga bali baana bato abali wansi w'emyaka 5. Abantu 16 be bafa omusujja gw'ensiri buli lunaku, nga ku bano abantu 10 babeera baana bato. Ate ku bantu 10 bafa buli lunaku, omu ku bo omusujja gw'ensiri gwe guba gumusse. Emiwendo gino giteeka Uganda mu kifo kya 3 okuba n'abalwadde b'omusujja gw'ensiri mu nsi yonna, ate n'ekwata kifo kya 10 mu nsi yonna okufiisa abantu olw'omusujja guno. Okulinnya ekizibu kino ku nfeete, minisita w'ebyobulamu Ruth Aceng ategeezezza nga bagenda okutandika okugema omusujja guno mu baana. Guno gwakugattibwa ku ndwadde zinamutta ezibadde zigemebwa bulijjo. The Ministry of Health is introducing the malaria vaccine, that is the R21, into the routine immunization schedule in April 2025 to protect children under 5 years old from severe malaria and death. Kaweefube ono wakutandikira mu district ezisingamu ekizibu kino omwezi ogujja. Priority will be given to 107 districts. These are districts with moderate to high malaria transmission. The vaccine is expected to cover over 1.1 million children under 2 years of age. Eddagala ligenda okukozesebwa mu nteekateeka eno erimu ly'amazadde okutuuka kuno. Era ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno, eggwanga lwe lyafuna eddagala lyasookera ddala eriweera ddala ddoozi obukadde 2,228 ku lyetaagisa obukadde 3.5. We flagged off the distribution to the 107 districts, and the 107 districts have the vaccines. So they are in preparation. As soon as we launch, they will start issuing the vaccines. Kyokka ekigendererwa kya gavumenti kwe kutambuza n'okubunyisa kaweefube ono mu ggwanga lyonna nga kino kyakutuukibwako ng'ensimbi ezetaagisa ziweze era nga lyakugabibwa ku bwereere. Expansion to the rest of the districts will be carried out as funds to procure more doses of the malaria vaccine become available, and government has already committed to this. The vaccine will be given free of charge. Okugema kuno kuliko ebbanga kwe kutandikira ne kwe kukoma mu baana era nga lino likubwa emirundi 4. The vaccine will be administered to babies aged 6 to 18 months. The first dose at 6 months, the second dose at 7 months, the third dose at 8 months, and the fourth dose at 18 months. Minisita ategeezezza ng'eddagala lino bwe litalina bulabe bw'amaanyi newankubadde nga waliwo ebitasobola kubulamu. Vaccines are safe, efficacious and effective. The common side effects include pain, redness and swelling at the injection site and fever. Singa weesanga ng'omwana we ayiseeko ebbanga nga tafunye kugemebwa kuno, osobola okumugemesa newankubadde ng'asobola obutaganyulwa bulungi. Children who come late for doses should still receive their vaccine. But we always encourage caretakers to vaccinate on time for maximum benefits. Okutongoza okugema kuno kwakubaawo ku Lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja mu kisaawe kya Boma mu district ya Apache. Jennifer Kabale, Agafeyo, ku Spark TV.